President Yoweri Kaguta Tiwabulwa Museveni yeyamye nti gavumenti ye egenda kutondawo emirimu egiwerera ddala ekendeeze ku bbula ly'emirimu mu bannayuganda. President Museveni asinzidde mu disitulikiti y'e Nakapiripiriti mu bbendobendo ly'e Kalamojja mu kukuza olunaku lw'ensi yonna olw'abakozi wabula n'alabula abantu obuterinulira ku mirimu gya gavumenti kubanga tegimala. Agambye nti gavumenti eyina emirimu 8 gyokka nga abagyetaaga basukka mu bukadde 20. Mwami Museveni agambye nti abantu singa banajjumbira enkola ezaateekebwawo okuli eya parish model emyoga n'ebirala ebbula ly'emirimu ligenda kukenderera ddala. The jobs in the public service are 480,000, all the public servants. Therefore, even where we are now, the jobs in the private sector are many more than the jobs of the government. And we are just beginning. Where we are moving now, agriculture alone will create so many jobs. When somebody gets money on PDM, it is the Abari that creates jobs. You cannot have ASWAM without Abari. It is the Abari of the government, but creating ASWAM for the people. But the private Abari, like the factories, the farms, those also create a lot of jobs for the people. We are going to create more jobs than the jobs in Uganda. And the formula, which is universal, you create wealth, whether it is of government or of individuals. Museveni agambye nti gavumenti ereetadde nnyo essira ku kubunyisa amasannyalaze okukola enguudo okukendeeza ku magoba kuba abantu kwe beewulira ensimbi mu bbanka okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka okufunira bannayuganda emirimu n'okubanguyiza okutuuka ku butale. In order to create wealth, we need to ensure the following things, which you should concentrate on. Low cost of electricity, low cost of transport. That's why we are building the railway. The railway is cheaper than the road. Yes, we are tarmacking the roads, but the roads are good for passengers. Cargo needs the railway. The railway and water transport are cheaper. That's how the wealth creators will be encouraged. If they have low costs, they will make profit. Why you love Uganda? Because you need it for your market. The market of the products your factory is producing, from which has given you a job. Pan-Africanism. You must love Africa because the internal market of Uganda is not enough. All those things NRM has already told you everything, but people just keep wondering, going up and here. Minisita w'abakozi n'ekikula ky'abantu Betty Amongi agambye nti newankubadde gavumenti etaddewo amateeka agayambako abakozi okweyagalira mirimu gyabwe abakozesa bangi bakyagaziimuula. Minisita Amongi bw'ati agambye nti bakizudde nti buli mwezi wabawo abakozi 3 oba 4 abafiira ku mirimu gyabwe ate nga abakozi bangi tebalina ndagaano ku mirimu gye bakola nga n'abandi endagaano zaabwe zisazibwamu awatali kukkaanya. We still find some unscrupulous people who still do not follow the law, Your Excellency. The issue of working without written contracts. Most of the workers are given oral contracts. It's even worse where most of these are subcontractors. Your Excellency, we have this practice which we will bring a cabinet paper on. The circumstances where established companies are now using agents to recruit for them. The agents are the ones who negotiate the wages and they take the employees to the companies, and when those employees get a problem, those are not our employees. Ebyo nga biri bityo minisita omubeezi wa tekinologiya ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo asabye abavubuka abakozi ku mitendera gyonna beeyambise tekinologiya banoonye obutale bw'ebintu bye bakola mu kifo ky'okukozesa essimu okuvumirako abalala. Teeka amaanyi mu baana baffe ab'obuwala ababadde beenyooma. Abawala oba abakyala tukyalina omukisa nti obwesigwa bukyali bungi nnyo mu ffe, nti ekintu kyonna omukazi kyakola abantu batera okumwesiga ennyo era okumanya nti ekyo ajja kukikola bulungi. Kale n'olwekyo mwettanire nnyo abaana abawala tekinologiya ono. Mirimu mingi nnyo kati gy'oyinza okufunira ku ssimu yo, abakola plumbing, abakola amasannyalaze, abakola buli kintu kyonna, abazimba langa bulanzi. Nze ndi wano nasoma kino na kino. Ojja kulaba nga abantu bajja gy'oli nga bayiika mu bungi era nga ofuna omulimu ogwo mu bwangu. Ate abakozi abakatoliki abakola emirimu emisomerere mu ssaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka abeegattira mu kibiina ekya Association of Catholic Professionals Masaka Diocese olunaku luno balujjaguza nga
bannaabwe okuteekawo enjawulo mirimu gye bakola nga bamanye nti si bakozi bukozi wabula baweereza ba Mukama. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Bw'abadde ayigiriza mu kitambiro ky'emmisa kyakulembeddemu n'omusigire w'essaza ly'e Masaka Musenyeri Dominico Sengooba wamu ne kyansala w'essaza Father Dr. Jude Juuko mu kujaguza kw'abakozi abakatoliki era nga luno lwe lubadde olunaku lwa Yosefu Omutuukirivu omukozi w'emirimu omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Server Jumba abuuliridde abakozi obutamala gakola mirimu sambala abasomesa obutamala gasomesa abasawo okukwata abalwadde n'ekisa ab'ebyobufuzi wadde bagamba nti ebyobufuzi biddugala asabye ababirimu n'abo ababigendamu babirongoose. Omwepiskopi Jumba abakozi abakatoliki abasabye obutabeera abakozi bakatoliki kyokka naye buli we babeera nga bakola beerage nti bakatoliki abakozi. Bishop Jumba alabudde abakozi abakatoliki okukomya okwekuba enkokola n'agamba nti abiwulire eyo ku mirimu gye bali wabula bayambagane bakolagane babeere n'omutima ogwawamu bawaŋŋane amagezi nga bateerawo bannaabwe emikisa egy'okukuzibwa n'okweyongerayo ku misomo. Ate mutegeere nti we are ancestors of a British system yali terinziridde nti mu abakatoliki mukola emirimu egyo kubanga they were Protestants mwali badde eno wansi katereka kuba munolokokola muzizike muzizisaanwere. Ssentebe wa Association of Catholic Professionals ASOCAP Masaka Diocese omukungu John Paul Mugwanga asabye abakozi bonna ab'obukugu obw'enjawulo mu ssaza ly'e Masaka abatannaba kwegatta ku kibiina kino okwanguwa okukyegattako n'agamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate omubaka wa Paapa yawumula Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja asinzidde ensambya n'ennyamira olw'omuwendo ogw'Abannayuganda abataagala kukola ogweyongedde buli lukya. Agambye nti kino kireetedde eggwanga lino ebizibu omuli enguzi, obubbi, obutemu, ekibbattaka, obulyake n'obulabbayi. Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja bino abyogeredde ensambya nga akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ku bikujjuko eby'emyaka 25 eby'abasuubuzi abatunda ebintu eby'Eklezia Katolika mu kikuubo omuli sapule, ebibumbe, obutabo bw'eddiini, ebyambalo by'abannaddiini n'ebirala aba St. Anne General Traders. Ate ne Pawulo Omutuukirivu mu bbaluwa ey'okubiri gye yawandiikira ab'e Tesalonika yabajjukiza ekyo nti oba oli tayagala kukola n'okulya aleme kulya. Ate n'ayogerako n'abagamba timumanyi mmwe mwennyini ffe bwe twali ewammwe e Tesalonika tetwalenderanga bulendezi, tiwali we twalyanga mmere ku bwereere wabula twakolanga. Ssaabasumba Augustine Kasujja era asabye abakozi bonna mu ggwanga okuyingiza Omukama mu mirimu gye bakola. Okukola abamu kubeerabiza Katonda nti tebalina budde era osanga naddala ab'amaduuka bangi ku Sande baggulawo ne batasoma naye ate abamu bayinza okugamba tujja kugulawo ssaawa ero ŋŋendeko mu mmisa. Ekyo si kituufu okugamba nti nno Sande sibisoma kubanga nze nyina okukola. Omukama bw'anaakuggyako obulamu onookola ki? Aneti Max Sekayombya omutandisi w'edduuka erya St. Anne General Traders yawanjagidde gavumenti ebakendereze ku misolo gye babinika buli kadde kubanga ebintu bye bakola mu emirimu gye bakola egy'okutunda ebintu by'Eklezia Omukama n'emisolo egibagibwako gavumenti giwunzika gye bagobye mu busuubuzi obwo. Challenges omusolo ekintu for instance nogula ekintu n'okisubula emitwalo 10 government nekusako omusolo gwa emitwalo 2 nekiweza emitwalo 3 kati gwono okitunda mmeka okusobola okufunamu business esigale ng'etambula. Bannaye gavumenti etuyambe bweba eyagala abasuubuzi basigale nga bakyatambula gavumenti etukendereze ku misolo. Twagala nnyo okusasula emisolo era tugisasula naye bana
Olukiiko lw'abaminisita olukubirizibwa President Yoweri Museveni lusuubira okutuula ku bbalaza ya sabbiiti ejja okusalawo ekyenkomerero ku ky'okutondawo disitulikiti empya n'ebifo by'ababaka ba paalamenti ebirala. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi ategeezezza nti bukyanga kirangirirwa nti disitulikiti y'e Tororo yaakukutulwamu disitulikiti endala waliwo abakulembeze okuli ababaka ba paalamenti abamu beeba nga baagala ebitundu byabwe bikutulwemu. Minisita Raphael Magezi ategeezezza nti mu bitundu by'eggwanga bingi abakulembeze n'ababaka ba paalamenti baagala nabo bakutulwemu ebitundu byabwe batondewo disitulikiti endala ne constituency endala olw'okwongera okutuusa obuweereza ku bantu ba bulijjo. Okusinziira ku nteekateeka ezaayitwamu okutondawo ebibuga 10 mu paalamenti y'e10 mu kisanja kino ebibuga ebirala 5 okuli Nakasongola, Ntebe, Wakiso, Moroto wamu ne Kabale nabyo byali birina okuteekebwa mu nkola wabula tekikolebwanga n'okutuusa kati. Gavumenti nga yeesigama ku butabaawo bwa nsimbi zimala n'okutuusa kati ekyagaanye okutongoza ebibuga ebyo okufuuka city wadde nga yali yabiisa dda. Mu mwezi guno amawulire gatandise okuyitingana nti disitulikiti y'e Tororo omukulembeze w'eggwanga yalagidde kutulwemu disitulikiti endala 2 ekireetedde abantu ebibuuzo ebingi ku nsimbi gye zigenda okuva okuddukanya disitulikiti ezo ate ng'ebifo ebirala ebyasooka okulangirirwa nti bigenda kutandika okukola na buli kati tebinatandika. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi agambye nti wadde nga disitulikiti y'e Tororo yasaliddwamu tekitegeeza nti oluggi lwagguddwawo ku kutondawo disitulikiti n'ebifo ebirala eby'ababaka ba paalamenti mu kadde kano. Wabula Magezi agambye nti wadde nga ababaka bazze bamutuukirira nga baagala disitulikiti zaabwe ne constituency zikutulwemu bafune ebitundu ebirala, olukiiko lw'abaminisita olukubirizibwa pulezidenti olusuubira okutuula ku bbalaza ya sabbiiti ejja lwe lulina okutuula era lwe lulina okuba n'obuyinza obusalawo ku nsonga eno ey'okutulamu ebitundu ebyo so si ye nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu. Ensonga ya disitulikiti empya z'e Tororo ensonga eyo eri mu mikono gya pulezidenti ate pulezidenti waba alagidde then ndabe bwenkyanjula mu paalamenti ekkomo gye twateekako ku kutondako disitulikiti empya ne municipal empya temulowooza nti tetuguddewo so tetusuubira kutondawo disitulikiti empya ndala na constituency katulinda ajja kutuwa guidance nsuubira ku mande mu cabinet ewedde teyabaddemu naye nsuubira mande ejja tujja kukyogerako nsobole kumanya kiki ekijja. Bino ebijjidde nga n'olunaku lw'enkya President Museveni era ssentebe wa NRM wakusisinkana ababaka ba paalamenti bannakibiina ekyo okwegeyamu ku nsonga ez'enjawulo. Omubaka wa paalamenti omukyalo wa Padel Pascal Achilo Menya nga y'omu ku bagenda okwetaba mu nsisinkano y'enkya agambye nti baagala kumatiza pulezidenti akkirize disitulikiti zaabwe nazo zikutulwemu. Naffe ng'abantu ab'epadeero abantu baffe basaba nnyo gavumenti etuyambe etusalireko padeero ebeere districts 2 kubanga bw'olaba ku sub-counties ze tulina mu padeero district yekka kugereza ne districts ezirala eziri mu Western Uganda olabira ddala nti padeero esaanidde okubeera ne districts ezisukka 3 kubanga tulina sub-counties 23. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo gakuluma gasanyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omukozi yenna nga anoonyerezebwako omukozesa wa ddembe okumuyimiriza ku mulimu okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Kiri mu mateeka omukozesa yenna okuwummuza omukozi gw'aba anoonyerezaako nti oba alina ekikyamu kye yakola ekyekuusa ku mulimu okumala akaseera akatono kye bayita suspension mu Lungereza. Era suspension eyo oba okuwummuza okwo kuteekwa okuba nga omukozesa akikoze ng'ali mu kunoonyereza ku kigambibwa nti ono alina kye yakola gwe bakozesa era ng'asobola omuteeka ku musaala ogw'ekitundu mu kiseera ekyo. Naye okuwummuzibwa okuba suspension eyo tukusaanidde kusukka wiiki zisukka 4 oba gwe mwezi ogumu.
abasuubuzi b'embaawo mu Ndeeba bawanjagidde gavumenti eyogereko ne banka z'ebyobusuubuzi zitandise okubawa ebyobugagga byabwe olw'okulemwa okusasula amabanja ge beewolayo. Sabbiiti eno abasuubuzi b'omu Ndeeba baddamu okuyunguka amaziga olw'omuliro ogwasaanyaawo emmaali yaabwe nga n'okutuusa kati tebamanyi kyakuzzaako. Abasuubuzi bano bagamba nti omuliro ogwabookya gwasaanyaawo emmaali yaabwe era mukadde kano tebalina nsimbi zigenda kusasula mabanja ge baali beewola mu banka. Nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kabaleebe Leomidias Nyesiga, abasuubuzi bano bategeezezza nti olunaku lw'abakozi lwasanze balwanagana olw'okuzzaawo ebibanda byabwe eby'embaawo wamu n'okukanika ebyuma byabwe byayonoonebwa omuliro ogwo, kyokka ate banka kakano zitandise kubatiisatiisa okubawa emisingo gye baateekayo. Banka tubalaba bajja batandise okujja okwetooloola okulaba embeera eriwo babanja abasuubuzi batandise okwekweka kati essaawa zino kati bo ababanka basigala bakola ki babanja ssente zaabwe. So tubadde tusaba gavumenti esobole kiyingiramu ekintu ekyo n'abantu basobole okufuna emirembe baleme okudduka olw'okuba nti banka bamanerenda ababawola ssente nti bajja okubakwata basobole okugumiikirizamu babawe n'ebbanga egere gye basobola okukola ki okweteekateeka basobole okusasula ssente zaabwe mu mirembe nga si duka. So n'olwekyo tusaba bonna bekikwatako security agencies ebitongole bya gavumenti byonna batukwasizeeko tusobole okufuna emirembe. Abasuubuzi b'embaawo aboogeddeko ne Kyabasa balomboza ennaku gye bayitamu. Abalina obusobozi buli omu koolina bagamba bagumbulizi kaabanako kawaani awamunywanyi akatono akaliwo bajje batukwasaganyizeeko naffe tudde tukole ki kuba emmaali yaffe kati era webuli wano tuli mu kyangaala kibanda kikyo tekinakuddawo nze mbadde nkolera wano ebitanda byonna byafa babitwala byonna byajja tewakyalina ki kyokka njukira ne school fees abaana kusome bakyakola ki bakyabanja batudde ebigezo tumanyi nti balipooti balazikola ki. Olwaliro mu kukuza olunaku lw'abakozi, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Lukwago adduukiridde abasuubuzi bano n'obukadde bwa siringi 2 n'avumirira omuliro ogususse okubalukawo mu kitundu ekyo. Ssaalongo Lukwago wabula asabye ofiisi ya Ssaabaminisita ne Minisitule y'ebigwa bitalaze n'ebibamba okuyingiranga mu nsonga eno nga bukyali kubanga abasuubuzi bakaaba. Embeera yonna fire brigade we yalwirawo okujja kuba kituluma nti mu kibuga fire brigade wano bwe tusonga wano kumpi nnyo wano wa weeri embeera eno yali badde nga bagikwatako mangu ddala naye baalwawo okutuuka. Twebaza abaasobola okuyingirawo amangu ddala ab'omu kitundu omulimu gwe mwekolamu. Ekyokubiri kwe kuba nti ekifo kino kiyitiridde okubeeramu emiriro buli mwezi. Twetaaga ensonga eno okuginoonyerezaako n'okuginogera eddagala. Ffe gye tuli abo twabatandise ddo bateeka ku nninga tubagamba bannange ensonga eno ddala kiki ekiri wano ekivaako emiriro gino.